ebifaananyi bye tulabaawo waliwo atuuka ndowooza aspirant omukwabo be tubadde tulinze abagenda okubeera nominated ku 7 alabika okubanga waliwo atuuka ebifaananyi byolaba okuva wali erweza ku Entebbe Road mu kibuga Kampala. Bw'anaaba nga atuuse kyemanyi nti ajja kugenda butereevu eri tent omuli bannakakiiko okuli returning officer ate nga ye ssentebe w'akakiiko Justice Simon Bebakama, kwe kuli deputy we Honorable Aisha Rubega mpozi ate ne bannakakiiko abalala bonna awono nga bwe nakulaze oba bwe naalambuludde ebyetaagisa mu kiseera kino ekya nomination abiweeyo empapula oba n'ebyo byawaddeyo bitunulwemu bwe binaaba nga yoyo yennyini ye Elton Joseph Mabirizi omulabye ojja kumulabaawo. Yes, oyo ali mu suuti eya grey. Elton Joseph Mabirizi y'omu kwabo abagenda okubanga mu kiseera kino basunsulibwa okubanga bavuganya ku kifo ky'obwa president. Elton Joseph Mabirizi gwe mulundi gwe ogusose nkakasa nti gwe mulundi ogwokusatu yali mu ka 2011 nja kubanga nkakasa mu maaso awo na ka 2016 naye tujja kubanga ensonga yange ezo nazo tuzokutongera okuzikutuusaako. Si gwe mulundi gwe ogusoose. Tujja kuba era tukuwa na butya bwe yakola gye bujja mu maaso tujja kubanga tukuwa butya bwe yakola then ne kuno ne mulundi guno oba oliawo tujja kuba tukuwa analysis kiki kye tusuubira bwe banaabeera nga bonna bamaze okuba nga bali nominated. Tujja kukola analysis eyo tukubuulire tusuubira ki bwe banaakola mu kalulu kano akagenda okubanga akakubibwa mu mwezi ogwa February omwaka ogujja, January to February omwaka ogujja ogwa 2026. Elton Joseph Mabirizi amaze okubanga atuula mu ntebe wali okubanga asunsulwa, naye ate nkujjukiza nti neera waliyo omulala gwe bakyalinze olunaku olwaleero okubanga naye alabikako eri akakiiko nakutegeezeza nti si mulala ye Robert Kasibante ku lwa ekibiina ky'ebyobufuzi ekya National Peasants Party. Naye ajja kubanga esawa yonna ono bw'aba amaze okusunsulibwa ajja kuba ajja okubanga alabikako eri akakiiko alabike nga asunsulwa okuvuganya mu kifo ekyo. Naye tujjukire nti okulabikako eri akakiiko tekitegeeza nti ogenda kubanga oyitawo butereevu. Waliwo ebikusabibwa, waliwo bye bagenda okubanga batunulamu. Nakutegeezeza nti ekisooka bwe empapula z'obuyigirize bajja kusooka bakakase nti Elton Joseph Mabirizi n'abalala abajja batuukiriza oba balina ebisaanyizo ebya empapula ezikakasa nti baatuula ebigezo bya A-level oba equivalent. Etteeka ligamba A-level oba equivalent. Asobola okubanga teyatuula A-level naye empapula zalina ez'obuyigirize bwe bazigeraageranya akakiiko kali aka UNEB, Uganda National Examination Board, bakakasa nti zenkanankana ne A-level certificate. So ekyo bakitunulamu, empapula ezo bazitunulamu, naye kirungi nti Elton Joseph Mabirizi awo yayitawo ndowooza kubanga si gwe mulundi ogusoose mu 2016 yeesimbawo, ndowooza ne mu 2011 yeesimbawo. So awayinza okubanga ayita, naye ate nakutegeezeza nti waliyo ensonga ey'emikono egisemba abo abavuddeyo okwesimbawo. Emikono nakugambye gigire 98 naye ate 98 gino togikuŋŋanya bukuŋŋanya lwandomule okuyita okwetoloola eggwanga Uganda. Oteeka okubanga buli district ofunayo district wakiri 10 ng'ofunamu abantu districts wakiri 98 naye ng'ofunamu abantu 10 nga be bakusembye. So emikono egyo najjo gye gimu ku ebyo ebikusabibwa era bajja kukakasa oba kituufu emikono agiwezeza. Then n'ekirala bajja kukakasa nti aleese obujulizi nti yasasudde miliyoni 20 ye nomination fee. Ate sente zino nga bana kutegeezeza ziri non-refundable, tebazikuddiza bw'obanga akakiiko ngaawo watudde bwe kamala ne kakamutema nti tatuukiriza ebisaanyizo era esente ezo oba togenda kuziddizibwa mu ngeri yonna.
ebirala bitonotono biyinza okuba si bizibu nga ekifaananyi ekigenda okulabikira ku kakonge ekyo nakyo bakakasa nti kyekyo nti ekifaananyi kivaayo bulungi abalonzi tebagenda kubuzaabuzibwa nga balabye akakonge nga tebakutegeera. So ekifaananyi ekyo nakyo bakisooka kikakasa nti kituufu. Then ekirala actually nga ate nakyo kizito kyekyo kakasa nti oli mulonzi ate ng'oli ku register. Oli mulonzi mu ggwanga lino Uganda ate nga oli ku register. Register zikyuka nzijukira nga waliwo omu kwabo abaali beesimbyewo yali 2011 naye teyasobola kweronda baba bagenda okusanga nga ate mu kitundu gyewandiisa erinnya lye teririiyo. Naye anyway wano kye beetaaga kyekya yali mu kibiina kya UPC bwe mba nga nzijukira bulungi era nzijukira. Naye ate kye bamwetaagisa wano kwekakasa nti oli mulonzi ate oli ku register eya Independent Electoral Commission. Ebyo nabyo bye bagenda okakasa wali nga basunsula awo bannakakiiko nga basunsula. Then bongere bakakase nti owaddeyo agent wo ogenda kuwaayo erinnya lya agent wo agenda okuba nga ya correspondinga n'akakiiko kubanga kati oli candidate ojja kuba nga oli mu campaigns we otalaga ebitundu ebyenjawulo eby'eggwanga bajja kuba nga obawadde omuntu anaagenda okuba nga atuukirira akakiiko baba nga bakwetaaze oba nga balina bye baagala okutuusaako communicatinga naawe ojja kuwaayo agent agenda okwasagana n'akakiiko n'ebirala bwe bityo. So enteekateeka bwe zityo bwe ziri erudda eyo. Nkugambye nti olina okuappointinga official agent, olina okusasula $20,000, olina okulaga obukakafu obwo ate nga ziri non-refundable, olina okulaga nti emikono egikusemba giwera 98 okuva mu district 10. Buli district ng'ojjayo emikono district 98 naye nga buli district ojjayo emikono 10. Then proof of submission of supporters ekyo nkimaze naye ate ekifaananyi nakyo kiwaddeyo oproposing ne sekenda wo agenda okunominatinga weetaaga sekenda. Then ne proof of registration as a voter mpoza ate ne A-level certificate ekakasa nti o minimum A-level education certificate yegenda okubanga ekakasa nti lazima wayiga oli muyivu togenda kubanga otutawaanya nga esaawa etuuse mu nteekateeka yennyini. So akakiiko k'okulonda bwe kamaze okubanga oba bwe kamaliriza okakasa asunsuddwa kamuwa motoka eno ya security kamuweerako n'abakuumi abagenda okumukuuma. Twakitegedde emabega kawunti kati abakuumi abagenda okukuuma abeesimbyewo bajja kubanga ba SFC. Yes, ba SFC be bagenda okubanga bakuuma abakulembeze. So bakuwa motoka ye pickup ate nga brand new baleese brand new bajja kubanga bakuweerako n'abakuumi naye ate okusinziira ku kulungamizibwa okuva eri akakiiko k'okulonda emmotoka eno tokkirizibwa nawe kennyini kandi tokkirizibwa kugituulamu etuulibwamu. Ndowooza ekyo kyavudde eri ab'ebyokwerinda bagambye nti emmotoka eno egenda kutuulwamu agenda komanda kubanga abajasi bano bateeka okubeerako komanda yagenda okutuula motoka eno mutuulemu driver agenda okugivuga then bakuwe n'abajasi abagenda okutuula emabega nga bagenda maaso n'okubanga bakukulembera bw'obanga ogenda okusagula akalulu mu nteekateeka yennyini. So emotoka nayo twalabye candidate asoose Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa bamuwadde emotoka eyo egenda okumukuuma weewaawo ye of course abadde ne presidential security detail ina privilege eyo naye ku mulundi guno omukulu Elton Joseph Mabirizi